Bweza nnyo Basaalongo ne Bannaalongo, tweyanziza nnyo ayi Bakama baffe okutwagala n'okutwagaliza n'okutukuuma mu mbeera eno nga bwe mugiraba. Tweyanziza weewaawo. Musula muti eyo abazzukulu. Mbadde ngenda kugamba nti abazzukulu ba Kintu n'Ennambi. Neezikira nti ate kati tuli bangi. Tuli b'amawanga mangi. Ffenna tubeerako kuno nga tusoma. Kubanga ebintu bino bikulu. Newankubadde nze nsobola okubisomesa ng'Omuganda naye mmanyi nti bikola mu mawanga gonna. Kwegamba omuntu osobola okufunamu ekyokuyiga. Bwe mba njogedde ku nsonga y'obusika ne weebuuza ewaffe obusika butambula butya? Bukola butya era tulina kukola tutya? Owulidde. Kaakati olwaleero twagamba tugenda kwogera ku buvunaanyizibwa bw'omusika. Mpozzi waliwo eyambuuzizza omusika wayogedde ku by'ekifundikwa, akyambala ddi, essaawa mmeka, biki. Mpozzi kye nnyinza obbagamba kuba nabagamba nti nja kubabuulira byonna kubanga twekisize akira tunnamma. Kale ekifundikwa kino kyambalibwa mu mboneka. Okusinziira kisobola okwambalibwa mu mboneka, kisobola okwambalibwa mu masumi. Okusinziira ku bwetaavu gwe bw'olina akyambala naye ng'ekikulu kiri nti oteekeddwa okukyambala. Obuvunaanyizibwa bw'omusika bubeerera ddala ng'obwoyo gwasikidde era abukola nga talina kyekwaso kyonna. Gwe wasikira bw'aba yalina abaana kikukakatako okulabirira abaana abo. Katugeze nti baganda bo oba bakitaabo, ng'omusika oteekeddwa okufaayo eri embeera zaabwe. Olina okumanya nti bali bulungi, as in they are doing fine. Olina okufuna obudde n'obalaga nti bannange nzize kubalaba muli mutya nno bannange, buli kimu kitambula bulungi. Olina okubeerawo for the well-being eya family. Olina okukontinuinga ne development omugenzi ze yaleka, and most of all olina okusasula amabanja omugenzi ge yaleka. Kikulu. Olina okuba nga osobola okuarbitratinga, osobola okutuuza abantu abo n'oresolvinga conflicts zonna ezibalimu. Bw'abaawo obutakkaanya obwa buli ngeri, gwe ng'omusika kikukakatako okutuuza abantu abo. Bayinza okuba bakitaabo, bayinza okuba baganda bo, naye mu mutima omulungi olina okuba nga osobola okwekkiriranya to an extent for the good of their well-being. Kwegamba olina okweteekera ddala mu bigere by'omugenzi. Ekituufu n'okikola n'okituukiriza. Ekikyamu omugenzi ne baba yali yakitandikako n'obalaga obukyamu obukirimu na nsonga lwaki togenda kukikola. Bwe buvunaanyizibwa bw'omusika. Naye ensangi zino twafunamu obuzibu nti obugagga butuvuga. Tutunuulidde nnyo obugagga, tutunuulidde nnyo property z'abagenzi. Tutunuulidde nnyo wa we tufunira mu nsonga zino. Omugenzi yafa wa myaka 60, gwe omusikidde oli wa myaka 2, olina obudde bungi. Olina obudde bungi okukola
n'otuuka n'osussa ye ne we yakoma. So nze sikuwa magezi kutandika kufuna butakkaanya n'abo be wasikira olw'ensonga z'ebyenfuna. Wezza amaka obagobewo, wezza ekijja, tokkiriza muntu kulinnyawo. Ebyo bigenda kukumalako emirembe kubanga ogenda kubeera wakati mu butakkaanya n'oyo gwe wasikira ate ng'oli mu butakkaanya ne bano be wasikira. Kaakati olyoka otandika okusombojja omudagala anti ogukukuumira mu busika kubanga bakunyeenya. Busika twagala muggyako performance ye mbi, tatutuuza, takola ki, tatubulira kigenda mu maaso, atunze ewaka amazeewo. N'olyoka weeteeka mu katyabaga akazibu ennyo. Naye sooka weebuuze, nze mu nsi muno njagalamu ki? Bw'oba oyagala bya bugagga fine, bifune mu makubo amatuufu kubanga bw'onoobifuna mu makubo amakyamu ate abaana bo bajja kisasulira. Bajja bawanda olulusu, bajja baboola, bajja bayisa bubi kubanga ekyo kye wasiga. Naye bw'oba oli musika mu famire, kitwale nti eyo step eteekeddwa mu bulamu bwo kye wali tosuubira kutuukako, but still your life had to go on. Wali olina okugenda mu maaso newankubadde tebaali kuwadde busika obwo. Wali olina okusigala ng'okola, wali olina okusigala ng'otambuza obulamu bwo. Kati bw'oba ofunye obusika buno, bweyambisa ng'ettoffaali eryongeddwa ku bulamu bwo, gw'osigale ng'otambuza obulamu bwo ng'omanyi nti eri otuulayo mu kiti ekyo eky'obusika, so si kuddira bulamu bwo bwonna n'obushifutinga n'obutuuza mu busika. Ne weerabirayo personality n'ofuukira banna akayinja mu ngatto kukuba kwonaabona. Nkubuulira mazima nti bw'onooba passionate n'oba mukkakkamu n'okola ebyo bye nkugambye bye bakozesa ebyo ebintu bye batuwa mu busika, n'oteeka wabbali obusungu ne feelings zo ng'omuntu, n'otandika ng'okulowooza ng'olowooleza mu kiti ky'oli gwe wasikira butya bwe yandyagadde, otambuze ekiti kye, ojja kulaba nga buli kimu kikutambulira bulungi kubanga abo be wasikira bajja kukulaba nga kitaabwe ate naawe obalabe ng'abaana bo ng'oyongereza ate ku abo be wazaala. Tolaba ng'ekyo kiba kikuwa essanyu? Kiteekeddwa okuba nga kirina okukuwa essanyu okubeera nga ggwe omwana ow'emyaka 3 olina b'ozaala nga ba myaka 6. Tuula nabo mu kiti kyonna bafuule mikwano gyo, mutambulire wamu, n'omugenzi gy'ali akwenyumiririzeemu olabe obulamu bwe bukubeerera obulungi. Kale bannange, mwebale kujja mu musomo guno. Tuwuliziganye olundi ate tulabe owasa otya omukyala naaba nga akkirizibwa okukwata ku bintu bya bajjajjaabo. Nsigadde nze Nnaalongo Nalubaale asinzidde wano mu Bizinga Essese.